Ngamba gwawulira eddoboozi lino nga neesimye okukulamusaako. Neebaza Katonda akukuumye nenkwebaza ne gy'oweereza. Nze Maseruka the Poet, omutontomi, omuwandiisi era omuzira mu bazira. Olwaleero nga 11 Okitoba, njagadde mpiteko eno nkwanjulira omulundi ogwokuna amannya amalala ag'abamu ku abo abajjula ekisa ekitiiriika, abalina omutima ogusiima abalamu abakavaayo okuwagira ekirowoozo kyange kye nabategeezaako gye buvuddeko katono. Mwe nabasabira nti twekolemu omulimu tusiime mukadde waffe Aloysius Matovu Joy olw'obwaliri bw'ebirungi by'agasse ku ggwanga lyaffe ng'ayita mu kuwandiika ne katemba. Ono muwandiisi Nakinku y'omu ku bakadde baffe abatabuusibwa maaso abaludde mu kisaawe kya katemba n'emizannyo nga basanyusa n'okuyigiriza eggwanga. Ate nga atutendese bangi okuwandiika, okwagala ennimi zaffe n'okwenyumiririza mu kikyoli. Abantu ab'engeri ng'eno mu ggwanga basaanye okusiimibwa mu ngeri ey'enjawulo nga bakyali balamu. Neebaza abantu bano wammanga nga be bamu ku batuweereza obubaka mu kaweefube agenda okufundiikirwa mu Desemba w'omwaka guno owa 2008. Omukyala Nalukenge Mariam atuweereza emitwalo 5,015 tusiime mukadde waffe owa 2009. Omukyala Nakanwagi Margaret atuweereza 5,000 ku nsonga eno owa 30. Waliwo siringi 5,000 wano ezajjidde mu mannya ga Nanteza Shamimu owa 31. Omukyala Nabagala Edith Rugazi atuweereza emitwalo 2 miramba tusiime mukadde waffe ng'akyali mulamu owa 32. Omwami Ligani Entebe ngono yatuweerezayo ko wiiki eyayita, azzeemu n'atuweerezayo emitwalo 5 miramba nga bw'atendereza obuyiiya bwa mukadde waffe era n'amusiima nnyo owa 33. Omukyala Batamuliza Winnie ng'asinziira mu bende eyo atuweereza emitwalo 2 miramba tusiime mukadde waffe owa 34. Omukyala Nambatya Juliet Bakulu Mpagi atuweereza emitwalo 2,100 era n'atendereza nnyo omulimu amakula mukadde waffe gwaweereza mu kisaawe ky'ebyensanyusa owa 35. Omulangira wa Lugembe Emmanuel abangi gwe bamanyi nga Chairman waalwe Wakiso mu Kisimbiri ng'ono asibuka mu Ssekabaka Tembo ng'ono akoze omulimu amatendo mu bavubuka b'omu Kisimbiri gwe akagerekaali nti ye Chairman waabwe atuweerezayo siringi 5,000 tusiime mukadde waffe Aloysius Matovu Joy owa 36. Omwami Musinde gwa Nchebuwambo mu Kinnabuddu abangi gwe bamanyi nga Kiŋaŋaali ono mutuula ku ntindi era ng'okusinziira ku bantu abawangaalira oludda olwo ono yeegulidde erinnya mu kugaba obugembe obw'emikisa ovumula endwadde n'okumala akababba ebizibu byonna kasita bibeera nga bigwana ku nkanamu. Ono atuweereza siringi 3,000 miramba tusiime mukadde waffe era n'awereekererezaako ebigambo nti emizannyo gya mukadde waffe Aloysius Matovu Joy gyamunyumiranga nnyo olw'ebinonogge bigifumbekeddemu. Mbu ne bwe yabangaako montamu gwabi yaguwummuzanga wali n'asooka afa ebibbo by'enseko. Kale gwe alina ekikukikijjanya nga kigwana ku nkanamu yitako ewa Musinde gwa Nchayi Buwambo mu Kinnabuddu abangi gwe bayita Kiŋaŋaali otaakiriza embeera. Bantu bange nga nsanyusizza maaso ebisige ne bisamba endege mulimbula abazinga ye nga ndibabbira akakajja ebbira. Mwebale kwolesa mutima gusiima bantu nga bakyali balamu. Nsaba Katonda asinziire ku kikolwa kye mukoze buli omu amujjuliza ekisero kye. Abalwadde abanyiga ebiwundu abali mu kunoonyaako Munnabuddu bakafune muzzeewo we mujje. So nga ate gwe mukwano gwaffe ayagala naawe okutuwagira ensonga eno egguke tukwaniriza n'amaddu era obubaka bwe kubanga kwe kusiimako buyise ku Airtel 0755 611 638 ngeri mu mannya ga Nampijja Patricia oba MTN 0788 700 556 ngeri mu mannya ga Kemigisha Florence oba ntemyako mu inbox yange nja kukwaniriza nga mwenyereketa. Nsaba Katonda ababeere abampeere bye munjagaliza. Nze Maseruka the Poet.